Nyo yensongera zidama kugamba tuwe tugulunge gunoge ku nsonga nate bwezitambudde mu maaso munda mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kutandikirako mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA nate olunaku olwaleero nga bakulembeddwamu LOODI Mmeeya Salongeri Yasolukwago bakubye ebirayiro byabwe okukwata enkasi okukolwa nate nga batwala ekibuga mu maaso. Mu nteekateeka ezibadde zigenda mu maaso era ng'omukolo gukulembeddwa omulamuzi wa Buganda Road omukyala ayimirizza wabaddewo katemba atali musasulire naddala ng'enteekateeka zigenda mu maaso. Ekatobe nate ng'ebirayiro bitambudde nga bagenda mu maaso n'okulayira. Please. Order. Omukolo gw'okulayira kwa bakansala ne Lord Mayor ow'ekibuga Kampala kusanyaladde okumala akaseera oluvannyuma lwa kansala wa Kampala Central Moses Katabu okujja wabadde akatuutu we balayirira nga yeesibye enjegere ku mikono n'ebipande ebiraga obutali bumativu ku bantu abaakwatibwa ku nsonga ezeekuusa ku by'obufuzi. If you are to swear, just remove that swear and then put on the way you want your dress code to be. Your Worship, what is the problem with this? Because I'm the person, I was elected and I'm here. What is the problem? No. See how you've dressed. What is the problem with my dressing? Okay, let's sort it out as another. No, let's sort it out as another person swears in. It's not in order. I think, Your Worship, it's not in order. It is not in order. Because I'm here, I was elected, I'm free, I'm here to, what is the problem with this? Really? But we have order. If you are the voice of the others, so let's first remain as we sort out the release of those others. Then you will swear in. You will be a person. Okulayira kuno kubadde kulembeddwamu omulamuzi wa kkooti eya Buganda Road ayimirizza Okero ng'ono asoose okwegayirira Katabu aggyeko by'abadde yeesibye era bw'agaanye bw'atyo n'awalirizibwa okuyimirizzaamu okulayira kuno era n'aggyibwawo mu bukuumi mu bwangu ekitabudde bakansala ne boogera ebisongovu. We are not going to swear him unless he removes those things. Naye kyanaku nnyo nti n'omulamuzi yeefudde atamanyi bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe naddala ekikwata abantu n'okubatulugunya n'ebirala byonna. Era asanyukidde nnyo ensonga ya Honorable Katabu gy'akoze ey'okuvaayo n'alaga obutali bumativu. Naye kyanaku nti n'omulamuzi ayagadde okulaga nti alina sayidi nga era yeegase n'abo abanyigiriza bannayuganda. Kyanaku nti neweetwogerera essaawa zino adduse ku mirimu gye. Wabaddewo obunkenke olw'embeera okweyongera okutabuka era abasirikale ba poliisi eya Field Force Unit baleeteddwa okukakkanya embeera. Oluvannyuma lw'essaawa nnamba kansala Katabu apondoose ne yeeyambula by'abadde yeesibye okulayira ne kuddamu. I urge you that to save time, let's just do what is required in the swearing in. We are trying to swear you in so that you now have that instrument of power and you manage the situation. Please, let's avoid the unnecessary dress code. You can do that thereafter. Please, let's cooperate. I, Katabu Moses, swear in the name of Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance. Chigoziro Sinalwama, swear in the name of the Almighty God that I shall give faithful service to this council. Swear in the name of the Almighty God that I shall give faithful service to this council and support and uphold the Constitution. In the name of the Almighty God, yes, that I'll give faithful service in this council, yes, and support, yes, and uphold the Constitution of the Republic of Uganda, yes, as by law established. Kabadde kaseera kazibu eri omulamuzi okwasaganya bakansala abazzeemu okulayira olwa bonna okuli aba NUP n'aba NRM okujeemera by'abagambye ne bayisaawo obubaka nga balayira. Lights, camera, action. I, Sandy Mosh African, swear in the name of the Almighty Allah that I will be faithful
and bear true allegiance to the Republic of Uganda. I, Mama Nsasage, I, Nachitende Mavis, swear in the name of the Almighty God that I shall give faithful service to the Council. John Mary Sevu, swear in the name of the Almighty God that I shall give faithful service to this council and support and uphold. Excuse me, order. Order, allow her to take her oath. Mujakutia. I, Awali Shamim, Namsisi, solemnly affirm that I will be faithful. Ku ssaawa 7 Ssaalongo Erias Lukwago Muloodi w'e Kampala ng'awerekeddwako mukyala we n'abaana wamu n'abakulembeze abalonde mu Kampala alayiziddwa. Abamuwabi basibawulira. Asana okuyozayozwa abantu. Mukama mwebaze nnyo kukutonda nga oli wa mukisa. I, Lukwago Erias, do solemnly affirm that I shall faithfully exercise the functions of the Lord Mayor of Kampala Capital City Authority and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Uganda and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of this city of Kampala. So help me Allah. Oluvannyuma Nankulu wa Kampala Dorothy Kisaka mu butongole awadde omuloodi ebintu eby'enkizo omuli ssemateeka, bendera y'eggwanga, engabo n'ebirala. Omuloodi Lukwago mu kwogera kwe yennyamidde olw'ensimbi entono ezaateekeddwa mu bajeti okuddukanya ekibuga. Alabudde ba Kkansala okwewala entalo n'okukolaganira awamu nga bwe bawaŋŋana ekitiibwa okusobola okuweereza abantu. Tukolere abantu kye tuzza okukola. Tubenga tuwaŋŋana ekitiibwa. Tubenga amateeka tugateekamu ekitiibwa agafuga ekitongole. Tubenga tukola ebyo bye tweyamye okukola nga ne central government tugigamba nti ekibuga kya opposition kibalonze. Nga tebannalayira wabaddewo katemba olw'engeri abamu gye beeyisizaamu nga bajja okulayira. Looni Uganda ze yeewola buli lunaku zikola ki? Ekyokusatu eddembe ly'obuntu, eddembe ly'abannamawulire. Bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu, Crossroad TV.